kya Kato Lubwama? Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kato Lubwama mbadde muyita baaba kubanga ffe famire yaffe ya Dr. Shara Lukwango akuze nga tuli ba family era nga yidi baba kati agiriira waka olutuuka n'agamba bannange kati nze sigenda kulya yidi wange sinza kudda wange ndye yidi nga mumanyi abadde sofani nga wano ba Lukwango mwasedde ennyama ente eri wano nze ate gende ewange imbonebone ng'ajja ne tulya yidi ewaka ewa muzeeye Kabowa ate era ye muntu abadde asinga okunsanyusa abadde sofani ng'era ebiseera ebisinga nnoonya nnyo omukutu leero afulumizaayo kaki nseke abadde namutuma nakunvumira abadde anvumira nga ye w'omumanyirira teyeetaaga kubuuza kwani akutandikirawo then and there era abadde musajja omuvumu ali strong yadde abadde yalwala kuba ffe tumutreatinzeeko abadde afuna ku ddagala lyaffe ng'alinywako era limuyambyeko kye limuyambye naye nga mu butuufu obulwadde bw'abadde alina bwali bw'amaanyi nnyo ng'aba yeetaaga kusabira naye tusaba Katonda amujjuludde amuwe ekiwumulo eky'emirembe amuwe ejjana era mugaziize kabuliye naddala luno olunaku olusooka olubeera oluzibu atulumye nnyo kuba tetusobola muzzaawo ge mazima Kato tetusobola muzzaawo ye Kato abadde Kato nga ye ate era nga wanjawulo so I'm so sorry mpulira obulumi bw'amaanyi bwe sisobola kubanyira. Hajati omulundi gwo ogwasookera ddala mu miitinga embeera yali etya? Omulundi ogwasooka mu miitinga ffe waka akuzajjawo nali muto nga naye abeera ne brother wange bamuyita Dr. Kapale Dr. Jamilu Okafumbe nga friend we nnyo naye ng'ajja ne basaaga nga nze mpita gwe kasaala akato kati nali katini bwe nakula nengejja nangamba anti mwe mutunda eddagala erikeza tobanga weegeza kaana gwe ne mugala sisobola kwegeza baba Kato naye nga ye musajja badde akubuulirira nze njuke ennaku lumu yampitako nangamba ofunye ssente ng'okyali mwana muto mbadde nkusaba ozikolemu ekyamagezi kola kino era lemuyigirako sente ezo nemba nga nsobola zikola nazikolamu ebintu ebyamagezi nga kuzimba amayumba kuba bye yaŋŋamba gula amataka emmere erina okuba nga eva mu lusuku ebyo byebintu bye nayigira kuba Kato abadde alina ebigambo ebizimba omuntu n'okuba nga asobola okukongera mu maaso. Nsigadde ndi Dr. Shara Lukwango okuva e Katwe ku Musa Bode.